Omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform omukulu amanyikidwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongedde okubeera nga ate alaga amaanyi omwami ono okuva lweyingira mu nsonga z'ebyobufuzi. Kyamazima kiri nti abantu bamwagadde, abaana, abakulu, abakyala, abaami, abakadde bongedde okubeera nga temunange bamulaga laavu era ng'olunaku olwaleero omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu agudde mu bintu bw'abadde ali mu kubeera nga ate awenja akalulu saidi zeeri etololo munange Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ku wooteri ne wabaawo omusajja ajja okumpiipi ne wooteri n'asaba okubeera nga atayogerako naye so omukulu nga bw'omutegeera tatera kubeera nga atateekawo embeera naye nakkiriza n'agamba kamere gate nzikiriza okugenda n'omusajja ono mmanye kikyagezako okubeera nga ate aŋŋamba munnange gye bigweredde ng'omukulu amukwasa ebisumuluzo by'emmotoka 5 can you imagine amukwasiza emmotoka ze 5 era n'akakasa nti kakati munnange okuva n'olwaleero zino emmotoka zange zonna 5 nzikuwadde olw'ebyo ebigendererwa byo byokubeera nga temunange onunula eggwanga lino Uganda agenda kubeera nga tekutirawo katambi naawe osobola okubeera nga te olaba embeera nga bwe badde saidi ze etololo ng'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform bamukwasa emmotoka kapyata era nga amawulire amalala gennina agali mu kubeera nga tegatambula eyo mu nkubo n'agamba bisookera newange nga tebirina kubeera nga tebisasaanireyo kakati abakulu mu ggwanga lya United States of America ng'ogasseko n'abakulu abawangaalirawo mu ggwanga eri Canada saidi awo mu kibuga ekimanyikiddwa nga Toronto mujjukira emmotoka eri gye bamugulira eya bulletproof ndowooza kaali kalulu akawedde aka 2021 munange abakulu basaze babeere nga temunange bakiteekamu amaanyi babeere nga temunange bamwongerayo akamotoka akalala era nga very soon emmotoka eno egenda kubeera nga etuuka mu ggwanga lyattu Uganda nga n'akalulu tekanaba kubeera nga ate kayingirawo so gwe tuula butuuzi kalira ngenda kubeera nga of course mbikutuusako byonna nga bimaze okubeera nga tebihappeningawo video anterako ekigalo like nga sharingirako abala comment section zobeera open tekigenda kubeera nga ate omukulembeze ogenda wansi awo n'omuyozayoza olw'ebyo birungi byasobodde okubeera nga ate atuukako we nabankujeeyo ne n'obutambi bulala mungi gyo bwengenda kubeera nga ate nkuterawo awo teweerabira kubeera nga ate osubscribe nga tugatoko mu butongole oleme kubeera nga ate osuwa mawulire kiika bwe kiti ate mu budde n'ensonga endala nyingi gyo nkomawo temuvaawo tiketi ya NUP naye ate nayongera ate kukola ebyamaanyi kati atukwasiza emmotoka yino era emmotoka eno nange njagala ngikwasa ttiimu ey'Embale njagala okwebaza ennyo otuwadde lesson ey'amaanyi ennyo the same thing ne Comrade Zanubia naye yali yesimbyewo n'atafuna tiketi naye yatulabirira yatufumbira emmere ye ne mwami we bali into the struggle not just for positions but for the betterment of Uganda. Era nange njagala bakakasa bannange tugenda mu buyinza nze gwe mulaba wano I'm going to be the president of the country era tugenda kulembera ensi nammwe webale nnyo mwebalire dda muzeyi webale nnyo webalire dda let us do this era akisikwasiza ddala gwe Zanubia takbir banaye mwebale nnyo mwebalire ddala may this example continue to reflect in other places twina banaffe bangi nnyo munaye nga twalina expectations mu bo naye nga bo just akafo tiketi kaadi y'ensonga ne mwebale kulaga nsi kye tubirivingiramu nga NUP nze nange muno munyongera amaanyi kyonna kye bakola sisobola kupoowa bw'oba nga wali abantu nga mmwe abalina omwoyo gw'eggwanga I continue to draw inspiration and to draw example tugenda kuwangula tugenda mu buyinza tugenda kunyumirwa Uganda era oyo ali mu kifo kyo nga ambassador akole mu kalasi our power people power NUP everywhere NUP oyo nno eddobozi emuwulidde road mayor waffe najja mu kibuga Mbale kati awo ndowooza ne wetutema moving time emikisa gyonna egy'olutalo mulwane mukomewo na buwanguzi mulwane masajja muno mulimu ka screen katono kakulabirako kulayirako kibirala kulayirako nga kyonna kiwedde kyonna kikutte onagitereka paka kulayira mubina ebiseera ningizaako ningi kano kafuduoma
onokubanga essimu okubidde Babi nti nvambalala nzija nga Babi ateekamu emmere y'ababiri siyo yokka eyiye n'eyiyo mutuule ndi bulungi akamera ako obugume byanga mmere nnyogoga ejja kulemesa okulwana obulungi olutalo. Bino nga bya kirooto nnyo maama. Bantandikirewo okulyanga president ne mu campaign. Ewanga awaka sitingira omu n'ebirimu byonna bya Bobi. Kaakati ntoddeko ku byolifunanga nfudde nga lubuga. Kaakati nkutooleddeko ndabye sifa nduddewo. Nengamba omwana wange alifuna ddi ebibye. Kati nengamba kantooleko ebirala bisigaddeyo. Kati nengamba kantooleko bikutwalire nga nkyali mulamu obikozese nga nkyali mulamu. Maama kati lindirako ddala okufa. Kati lindirako ddala okufa. Banaye nga teyanza. Sobola kufa nga tetunnawangula. Bwe tuwangulanga kati kusaawa tugambe nga 8 awo ne bwe nfanga ku 9 sirina buzibu. Naye sijja kufa okutuusa nga tuwangudde. Amina. Era nze kambabuulire bazzukulu mu 9 kangambe 19 ngambe 12 anti ndakuzina emyaka fa bakadde tugitabula. Gwegere mituufu. Gwegere mituufu. Kakati mu 19 meka kange mfaananyi oli ate essanyu linzita. Kakati ekyo kankireke kati waliyo ekisiibo okuva 21 natandika ekisiibo paka leero kitwala mukulu oli gwetegedde w'ekikoofiira oyo gwe kitwala kubanga nalonda mu 9 nefunyeewo awo kafunyeewo nalonda mu 9 ne mulonda twalonda abantu 5 abalonda Museveni. Kati bwe nalabayo nonese nga atandise okubonya abantu negamba akalulu kange nkajjayo na kisiibo nkivaamu akalulu kange nkajjayo nga kakuddidde. Kati ndo kintu kati ndo dina set mwetujja okuteeka akamere kaffe mwetujja okuteeka ebyokunywa byaffe mwetujja okuteeka byonna ebibala byonna mwebiri mujja kubiraba mugenda buli kimu kitereeza maama ajja kubitereeza nga buli teeka okubeera ebyo notata tubiweddeeyo. Tuddeyo mu ntandikwa kubanga abantu okutegeera issue ya iPod eno okugitegeera obulungi beetandika okumanya everything around it. So nga bw'ogambye mu introduction iPod yatandikibwawo 2010 era yatandikibwawo ng'evujjirira ensimbi ekitongole ekimanyiddwa nga Netherlands Institute for Multi-Party Democracy. Era sekretari ya iPod nga yakatandika ekitongole ekyo kya NIMD kyekyali kigihostinga. iPod eyo yatandikibwamu nga yeegattirwamu ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo era nga ebibiina ebyo bifunayokko ku ssente okuva mu iPod. Bwe mba nga ntegera bulungi papasya essente zino zaali za iPod zaali za Netherlands Institute of gwe mpuliriza bulungi ogenda kutegeera. Anti ogambe bina byafunanga ssente zaavanga wanyize zasooka. Gwe mpuliriza ogenda kutegeera gye kiggukira. So ebibiina bino nga bifuna ssente from iPod by virtue of being members in iPod. Ssente ezo nga ekitongole ekiziteeka mu iPod bakiyita Netherlands Institute of Multi-Party Democracy. iPod tekyali kitongole ekyateekebwawo etteeka era kibadde kye existing nga private limited company. Mu 2010 still Parliament yakola ennongoosereza mu Political Parties and Organizations Act. Etteeka erungamye ebibiina by'obufuzi. Etteeka eryo ebibiina by'obufuzi byonna ebiri mu Uganda mu bifomingibwa. So Parliament nekola ennongoosereza mu tteeka eryo neteekamu akawaayiro ke tuyita section 14A nga akawaayiro ako kagamba nti buli kibiina kya by'obufuzi mu ggwanga ekirina bammemba mu Parliament kijja kuweebwanga a percentage of the public funds government zeeyina. Public funds tutegeeza ki? Emisolo gwe nange gye tusasula
amabanja government geyewola nga fenna collectively nga citizens tuga guarantee nze n'ebintu ebirala. Those are public funds. Parliament negamba nti buli kibiina kya byabufuzi kijja kufunanga a percentage based on how many MPs bekirina. Kati provision muteeke eryokufundinga political parties. That money eziri mu Political Parties and Organizations Act ndala. N'ebibiina ze byali bijja mu iPod esente ezo nazo ndala. Zino eza Political Parties and Organizations Act Electoral Commission yebadde jange ezigaba. Era kutandikira ddala 2010. Fast forward NUP ejjaunde scene tufuna ababaka 57 mu parliament, and by virtue of okubeera n'ababaka abo 57 ne tubanga by law ekibiina kyaffe kiri entitled okureceiving sente by operation of section 14A of the Political Parties and Organizations Act. Ekyo kimu tuba tukyali awo nga tutuukiriddwa aba iPod n'aba iPod nabo baagala NUP ebeegatteko, era ne mu iPod naye wali akasente kaayo akalala. NUP wetunula mu mpapula za iPod nga tezitegereka kuba nkugambye iPod yali operating nga private company. Recently nazemu nenjikeberako nendaba nga bagiwanduukuluddeyo mu URSB, but wabanga lwaki disputing and siwe badde operating banajja mawulire ne baclarifying. So NUP bwegaana okuyingira iPod yabatuukirira bagundi tubalaba mwazze ku scene mwina n'abaka 5 mujje mutwegatteko. Nkugambye the mere fact nti NUP yafunye ababaka mu parliament automatically by law charge entitling to the money. Era sente yazifuna okutandika May ezitali eza iPod May 2021. So NUP egaana okuyingira iPod kuba number 1 formation yayo tetegerekeka. Private company ate kibina kyabufuzi ate tuli mu gundi negaana. Ekyokubiri already at that time waliwo okwemulugunya from political parties already ezali muki mu iPod zigamba tutudde summit nyingi tukola resolutions tezi-implementing bwa ebimu ku bibiina by'obufuzi byali byemulugunya at that time banzukira bungi balimu ne UPC. Anyway, long story short, NUP egaana okuyingira iPod. Abali mu iPod basigala afuna akasente kaabo. NUP efuna akasente kaki ka Political Parties and Organizations Act eziri muteeka. Yes, NUP begaana okuyingira iPod. This is what happened. The Netherlands Institute of Multiparty Democracy NIMD ne pulling out of iPod nebeera nga tekya receiving ki fund. Ebibiina ebiri mu iPod ne biba nga tebikya receiving ki sente. Kakitandika kakivujjirira n'agamba nti bwe tuba nga intention yaffe ya kufosteringa dialogue naye nga the second biggest party in parliament teri represented ate tuba tukyali kuki ne pulling out negamba we shall come back nga mulese NUP on board. When was that? This is 2022. Mu September iPod yawo nga NIMD emaze okuvaamu ne jukira nagambye yali hostinga ne secretariat ya iPod. So NIMD bwe bivaamu iPod esigala mu bbanga ne bagenda ne banoonya yakayumba eyo entinda ne babeera eyo ne yabagoba no bagoba ati bwe ngamba nti sikya hostinga wano Benon ku Steve nonyaka ewalala gy'okolera oba olina kweyiya iPod netandika okweyiya. So mu September nga 2022 kye bayita iPod Council ba meetinga guess who? Minister of Justice and Constitutional Affairs Mukolo Robert Mao. President General DP. Mukolo Robert Mao jukira bali bakamutekako nga Minister wa Justice mu July omwaka ogwo gwe gumu. So ba meetinga Mao oyo ne beemulugunya ne bagamba iPod twatufuna sente mu NIMD akivaamu tetukyafuna sente. So guess what they did? Ne basaba nti ku sente ebibiina by'obufuzi ebiri mu parliament zibe bibadde bifuna by operation of the Political Parties and Organizations Section 14 bajjeko 15%, bajjeko obutundu 15 ku sente ebibiina by'obufuzi bino gye birina okufuna mu mateeka bazisindike wani ewa iPod mbuzirwaninga emirimu gyaki gya iPod. Jukira abadde avugira iPod akikoze ki akivuddemu. Of course minister ne Mao yennyini byayogera ku NUP awo bingi ebimu ku byo agamba agenda concentrating ku NUP okumala emyaka emeka ebiri nti anagenda okumala whatever byagenda okola nga NUP tekyaliwo n'ebirala.
so netubeerawo NUP nesigala ku stand yayo tetuyingira iPod kubanga number one it's not a creature of it's not a statutory body tewali teeka lyonna litukomperinga kubeera mu iPod sente za iPod tetuzeetaaga already tufune zaki za political parties eziri mu mateeka maybe nga sinagenda maaso kankuwe some sort of background why it would be necessary to fund a political parties emirimu gye zikola sijjazo zongazo n'abagirimu mirimu gya ggwanga and the entire public and the only way the public can hold these parties are there's no way a public part of whose taxes do not go to these political parties or these public bodies would now stand up and demand for accountability from these parties. Era ekintu ky'okufundinga political parties it's everywhere, even in the US, it's in Germany and many other countries is practicing enkola ya demokrasia. So anyway kanzire wali malirize mu bufunzi. NUP esigale gano okujoininga iPod. Tofunanga ku sente iPod nemu era tegisaba. Mu 2025 baleeta ennongoosereza mu political parties and yeteeka mulimbadde mubakwatirako mwetubadde tufunira sente si mu iPod nga tubagamba iPod tetwetaaga gye gatako kubanga teri muki mateeka tewali teeka litulikoyalinga kubeera member so baleeta ennongoosereza mu Political Parties and Organizations Act ne bakola kino ne bagamba nti from now on iPod is an organ of the National Consultative Forum. The National Consultative Forum is a statutory body formed under the Political Parties and Organizations Act. Era mweyo body NUP tuli ba deputy chairperson. So eteka ne bali amendinga ne bagamba nti kakati iPod egenda kubeera part of the National Consultative Forum where NUP is already what? A member. So buli member wa National Consultative Forum abagenda fuka member wa iPod by common sense. But this is what the law went ahead to say. Eteka ne ligamba nti oku era ne lirukayalinga buli alina representation mu parliament okubeera member weyo iPod eri mu NCF. Eteka lyo erimu lyagamba kino and it's the most important. Lyagamba minister wa justice mu Luganda chechi wa mateeka nesigedda muzo mikale minister oyo alina okukola kye tuyita statutory instrument abatakitegera bulungi. It is a rule, a set of rules is clarifying etteeka eryayisiddwa ligenda ku implementing balitya atekewo amateeka agalungamya butya political parties ziyingira iPod n'okugifuluma. Statutory instrument eyo bw'omala ogiteekawo ogigazetinga mu Uganda Gazette then n'omala n'ogenda n'ogiteeka kye tuyita laying n'ogiteeka mu parliament either negyaprovinga oba negigaana. Etteeka eryo lisayiningibwa mu June 2025. So iPod okweexistinga nga kati bwe existing under the law kyatandika mu June 2025. Naye etteeka statutory instrument minister gyalina okuyisa teyisibwanga paka kati. So by common sense and by law iPod as presently constituted under the Political Parties and Organizations Act does not have a what? A member. Because tewali teeka lirungamya bayingira batya bafuluma batya. So anyway bwe bikyali awo minister Mao awandika ebbaluwa nga 2 July n'agiwandikira Electoral Commission n'agigamba temuddamu kuwa ssente ebibiina bya bufuzi byonna paka nga amaze consultinga ba stakeholders n'okukola statutory instrument egenda operationalizing etteeka eryo. Mbadde nga mufuna nze tubadde tufuna n'agamba nti muziyimirize owa 2021. Yes n'agamba nziyimirize. Tewayita wiiki 3 Mao n'awandika ebbaluwa endala nga 25 August n'agamba nti tumaze okuconsultinga kakati be bano beolina okuwa ssente NRM, FDC, UPC, JEMA, UPC, DP ne PPP ebiina 6 nga temuliiko. NUP terimu. NUP gye ba-excludinze is not just a member of NCF iPod kati mweri. It is also the deputy chairperson of NCF. Mwemwina deputyship. And there's also concept mateka gye bayita legitimate expectation. Mu bufunze NUP bangeze efuna ssente zino already by virtue of having representation in parliament. Waliwo expectation nti ssente zino zigenda continuing okujja until there is a justification not to. And whenever a decision is taken obutatu involving
mulina tu consultinga kitegeera anyway abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh sebo sanyusa okubalaba manya agange yezeseekaasirafuddembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa baaliwo ebirwadde nsomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu bikooki emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sokulombereddwa newaba atatuuse nga mpadde amannya gene ng'ali wala nanyeetaaze enamba yange yeno 0770563714 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zipita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago nebyokka bijja kumala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna abalwadde bange abakadde n'abapya salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh